Yes, this is a girl SC wanoku a talk with SC. Natuli mu Kibiitu Ky'Omukwano, okay? Nabagamba ebintu bikyukamuko, ebintu byanjawulo wana nabagamba buli kimu ngenda kuba nkibaleetera. So tugenze mu love section, tuba twogera ku nsonga za mukwano, nsonga za bafumbo, nsonga za dating, naddala aba dating awasinga okubeera obuzibu, okay? Naye nga sigenda barisaayo, lero nga sigenda barisaayo. Lero nga nakuba nkubwa ebintu gwe ng'omwami ali actually gwe omusajja oba nga gwali kweno show. Sharing abasajja banno, yitaba abasajja banno mulabe video eno. Reason being tegera bayamba nnyo mu bintu by'omukwano. So lero njagala twogere ku bintu ebyo abakyala be bagamba kale senga omusajja wange abimanyi, kale senga abasajja bino babimanyi, kale senga abasajja baffe bino babitukolera, okay? Amazima gali nti love abasajja mugifudde okuba nti muli a bit selfish, so much selfish, whereby nti ebintu emu mubirabula bino mubirekawo. Naye nga ebintu bitono nnyo naddala gwe oba oyagala girlfriend wo, oba oyagala mukyala wo, oba oyagala mukazi wo, oba oyagala omuntu wo, bintu bitono nnyo by'osobola okukola ate n'obanga omukwano gukunyumira. So ekintu ekisookera ddala abakyala kye basinga okutunuulira ennyo kale tebakitunuulira nnyo naye kye bagamba kale singa omusajja wange akimanyi, small things count, ebintu ebitono, okay? Abasajja mwina mindset oba mwina mentality eri egamba nti nze omukyala wange kasita muwa ssente buli kimu kijja kugwa, omukyala w'omulavu omufuna kasita omuwa ssente buli kimu kijja kutereera. Ye mindset mwina gye mwina, okay? Yensonga lwaki okwana omukyala, yensonga lwaki okwana omuwala n'omuwa ssente zonna gwe z'osuubira ate n'akulekawo n'agenda n'omuntu gw'otasuubira ate gw'olaba nga talina ssente, okay? Kibola basenga abantu bonna nga mu mwogera statement eti no all women want money, tebali baleseewo ne bagala ne badatinga abasajja batalina ssente. So do the small things, ebintu ebitono zobikolera omwagalwawo, small things, okay? Yes, okubeerawo n'onyumyako naye, yes, abakyala babyagala nnyo ebyo, nobeerakawo ne girlfriend onobako kyomukolera n'osibako ewaka nga nogala Sunday nogenda kusibako ewaka kamufumbire, okay? Sigamba tino okufumba nti kikujjako okubeera omusajja, never. Naye small things, ebintu ebyo abakyala babyagala nnyo. So small things bwe biraba ng'ebitono, okay? Ebintu ng'ebyo. Ekyokubiri tulina kye tuyita E-word effort, okay? E-word effort kyenyinza okugamba nti effort, okay? Effort nti abasajja mwesulira gwa nagamba because you're a man, toyagala kumanya ngweyita wakabi esikasta wakwana amala kitegera olabira ddala omukyala omuyina n'olekera okuteekamu effort. Amazima ddala omusajja kikujjako ki gukubira girlfriend wo n'omubuuzaako bano ngamba olunaku lulwadde lutya, eyo effort, okay? Nobaako ebintu by'omukolera kitegera naawe n'oteekamu amaanyi, wakati mubeera nga abakyala bateekamu amaanyi ayagala alabe nti you guys mubeera mwenna naawe teekamu effort. Kitegera amazima gali nti ogenda kuba oconnectinga, mugenda kuba mukwatagana. Then ekyokusatu, don't be arrogant. Setugaana abasajja mukulidde mu family ezo family enfu kyenyiza okugamba whereby family zammwe ezo ezibakuziza nga zibalaga nti a man has to be rude, a man has to be arrogant, omusajja ekimufuula omusajja kubogoka, ekimufuula omusajja kwefula wakabi, you know, the family zemukuliddemu. I'm sorry to say so, the family zemukuliddemu. So you find out no omusajja ye yalooza okubogoka oba okubogolera omukazi okulagira to command mukazi wa agenda omuwuliriza wagenda omutegeera, okay? But don't be arrogant, okay? Tobeera ositegeera omuntu oba osobola omugamba mu engeri eri very humble n'omugamba you know what honey kino na kino kyanyizizza toddamu kukola kino, okay? In a very very humble way ajja kuwulira. Naye no one tewali mukyala ayinza kyagala ekyo omusajja wamubogolera, omusajja wamukuba, omusajja wamuvuma, no one tewali kyo. Balaba abikoowa ekyakumakya n'akala kumakya n'agenda. Amazima gali nti ojja kuwasa ne 10 wonaaba okyalina ogwo muzeego osimanyi okubeera arrogant, okweyisanga ebisolo ebyo tebikola. Ekirala make your woman a priority. Yes, tetugaana, people always talk about money, people talk about nze kasita nkola sente zange. My dear, let me tell you, sente zo jja zikola, okay?
naye ojja kuba olakinga when it comes to love. Abakyala bakyagala nnyo, you making her a priority, taking care of her, okay, thinking about her, calling her, ostegera. Not singa bati no buli kimu olina okimugamba nti ogenda kikola, but there are those things that are essential. Kyusa mugana manya hani I'm sick. Manyeragala mu ddwaliro ebintu ng'ebyo, those small things bibeeranga ebitono. Ekimulaga nti omufudde okuba you don't take her for granted, okay? Yes. So buli mukyala yenna addayo n'awiikiga nga bakali singa omusajja wange akimanyi nti njagala ntwala okubanga ndi priority because I love my man. Oba okitegeera. So think about it. Ekirala nti learn to say sorry. Learn to say sorry. Amazima gali nti men mwine engeri mweragalaga. Mwine engeri bragging ebintu byammwe by'ekidomo. Nobereyo you brag, nobereyo nga the way you take yourself. No osobya, okay? Amazima gali nti no one is perfect, okay? Nja kusobyanga mukyala ate nawe ojja kunsobya. But the fact that you have made a mistake, the fact that otegedde nti okoze ensobi, tewali nsonga lwaki ogana okapologizinga noga nze ndi musajja seetonda. I always hear men say that ti nze ndi musajja teseetonda, tewatonda gwani. Amazima gali nti kitegere nti we are all humans, okay? Era ffenna tunyiga, but the only way we can handle is by you to apologize. So if you love your woman, if you love your girl, if you love your relationship, learn to say sorry. Bino ebintu bikolera abakyala, omukyala abeera n'akakalisa mukitegeera. So buli mukyala ekintu addawo n'akakalisa ng'omusajja wange akola kino, okay? Bw'asobya yeetonda mukitegeera ebintu ng'ebyo. Hygiene. Guys, nga obeereyo omusajja noga ntosobola kwagala mukyala, same to women, okay? Amazima gali nti you clean yourselves when nga mwakatufuna, right? Ne period eyo nga tutandise okubeera nammwe, kitegeera period eyo nga tutandise okubeera nammwe ne mutandika temwefaako, you find olina ajjamu oba kyeregeze boxa n'asuula eri, kitegeera oli naaba nga amala ne wiiki oba akamwa kawunya bubi. Amazima gali nti tuba bakyala bammwe, your girlfriends, we love you so much, but obukyafu bwammwe butunyiiza, okay? So nga woyagala okubeera n'omukyala omuyonjo, omukyala yeefaako, omukyala awunya obulungi, omukyala ayina breath ennungi, naffe twagala okubeera n'omusajja awunya obulungi. There is no tewali muntu asobola kuwuliriza musajja awunya kamwa. Amazima gali nti awo ne mba mbadde nkwagala nnyo, awo gali nti ngenda kulekeraawo. But I'm just kati nga gwe ekikuyisa obubi, you a man, nga omukyala gw'okwanya awunya akamwa, nange kimpisa obubi, okitegeera. So naffe tubeereyo ne tugamba kale singa omusajja waffe, kale singa omusajja wange yeeyonja, okay? Yes, kale weeyonjeeko mukwano, weeyonjeeko in a very good way, ekitegeera. Kisimu kitegeera si ebintu ng'ebyo. Ekirala nti ekirala nakogera ku respect. Amazima I always tell people we are all humans. Me being a woman, I'm a human being. Now okubeera omusajja, you are a human being. Kitegeeza ki inti if we love each other the same way nga oyagala respect me too. Kitegeera tosobola kugamba nti you can't respect your woman. Nti omukyala wo tomuwa kitiibwa, omukyala wo muwa ekitiibwa, yengeri yokka nawe gy'ogenda okifunamu. Amazima gali nti kinyiiza, kirumya, bitama if you don't respect your woman. So tusaba busabi, okay? Netudde ndikamba bino ebintu abakyala babeereeyo bambi nga babiyaayaanira. Olina akakazi singa musajja wange ampaako ekitiibwa nga musajja oli wa mukazi w'ekitiibwa, okitegeera. Yes, naye gwe tolugamba ti nolukuba oli musajja nti you won't respect your woman. Amazima gali nti if you don't respect your woman, what are you going to be respecting her? At the end of it, all ajja kukeera agende. Yes, so respect your women oba owulira omwagala. Ekirala ekisembayo nti abakyala bano baddawo ne bagamba kale simanyi oba mwali mukyegenderezaako. Ogenda n'ogamba omukyala abeera mu relationship naawe najjukira olunaku lwe mwasisinkana era aba aluselebratinga najjukira birthday yo, naye omusajja akulaga nti eze ennaku bbiri oba olunaku lumu lwa birthday totasobola ddujjukira olwa mukyala we. Era ye omugamba biki akanze mbeera bizi ebisawa bijjukira. Mazima ddala ogwo omutwe guba gukola bulungi, okitegeera. So ebintu ng'ebitono we should learn to appreciate our women, okitegeera. Omukyala womusi wabanga asobola obbikolera, so n'abakyala nababyagala, okay? So always think about it.
remember those good things, the birthday issues, anniversaries, ebintu ng'ebyo biba bijja kuspicinga up omukwano gwammwe. So think about these things as a man. We talk about these things just obenga obimanyi. Reason being, too many people tetufunye education emala ku love things, but at times we talk about ebintu bino. You can go there, spice up your relationship in a very, very good way. Okay? Yes. But the SC, one who I talk with SC, nga tuli mu Kibintu Ky'Omukwano. Okay? So please comment, liking, commenting, sharing, subscribing, ebintu ng'ebyo byonna byenkolere. Ate era obeere nga bikaseera onyiga ku kade obenga bikaseera buli oteekayo video okutegeera ofuna ebintu bino wammanga. Naye nga ntwala omukusa bagamba nti mbeera na ku Satellite Hotel nga bano bano balina Satellite Health Club whereby balina sauna, balina steam bath, balina gym, balina aerobics, balina massage therapy, ate ku ssente entono. Kati gwali eya alina bisukaali, alina pressure, alina stress, oli awayagadde okwewumulirako, oli awayagadde okubeera ewantu nga tewali bantu bangi, oli awayagadde okubeera ewantu ng'olina breathing space, kugamba nga wayagadde balina zi gardens, you just come there. Okay? Jangu wano obenga ate owummulwa kitegeera. Yes, so sauna, steam bath mutwalo gumu oka, gym aerobics gumu n'ekitundu, massage therapy emitwalo 4 plus. Gwali eyo nga gamba gosobola okusasula omwezi, you can afford 1 month payment emitwalo 25 obwere omu. Ate oba olina couple, oba oli couple azini n'omuntu wo olina mikwano gyo babiri emitwalo 45. Okay? Yes, then you come, you have fun. So better you www.satellitehotels.com oba nobanga tobasanga ku Sasi Chanja Road nga kava ku roundabout. But the AC love therapy one of our talk with AC mu Ebintu Ky'Omukwano. We'll meet next time. Love you.